Abasuubuzi b'embaawo mu Mbaawo Zone mu Kisenyi mu Kampala basobedde olw'omuliro okutte mu kiro ekikesezza olwali ne gusaanyaawo ebibanda by'embaawo zaabwe nga bwe tutuukiddewo ng'abamu bali mu maziga. Bategeeza nti omuliro guno gwatandise wakati w'essaawa 4 ne 5 ez'ekiro ng'amasannyalaze gaabadde gavaako nga bwe gaddako ekibasuubira kye kyavuddeko obuzibu oba si kyo. Waliwo abatamanya ngamba ababookeredde. Nakavaawo kati ne bankubira esimu bagamba waayi John ewa gye mukolera ngamusinyiranka muliro ekibanda kyakutte omuliro ebintu bisinga biwedde abantu bangi nnyo abakolera abafiiriza ababoodi badde bakolewa ababoodi batunda embaawo abamashini byonna biweddewo. Okusinziira kwa Saddu Mbazira ssente w'abasuubuzi b'embaawo mu Kisenyi bagezaako okulwanyisa omuliro guno wabula ne gubalemerera kyokka nga n'ebimotoka ebizikiza omuliro byatuuse kikeerezi bw'atyo n'asaba abakulembeze babayambe. Badusaba buyambi asobola okusobola kuyambi ate kubuyambi naye nga tusinga kantu kola ketusigaza. Emmanuel Kasula omu ku bakulembeze yennyamidde olw'ekigudde ku basuubuzi bano n'akowoola bakulembeze banno okubakwasizaako. Mulimu nti okuyamba bannaffe bano kya nsonga muliro gwabakutte tukyali mu njega ya sukulu fiizi ey'abaana bino bikutte bali wano mulimu abantu abalabirira abantu ab'enjawulo kitegeeza nti gwalabirira naye alabirira bonna bakoze eki bakomye. Gavumenti kiseera okuyamba ku bantu nga bonna okwongera okubateekerateekera. Abasuubuzi b'embaawo betwogeddeko nabo bagamba tebasigaza kantu nga basabye abazze ekisa okubadduukirira. Tufunye obuzibu obw'omuliro emaali yaffe yonna neggwawo naye lwe tusaba bonna gye muli abasobola okudduukirira mutudduukirire kubanga tetwasigaza kantu konna. Nkubuulire okusinza ku maali yange yafudde obungi bwayo n'ebyokugaana sibikola ki kujjako Mukama Katonda yatuteeka mu nsi ye yajja okukola ki yajja otukuma naye maali biyo yonnabayawedde ate nakajiti kula ekibanda kyonna kumpi situuze kuwadde embaawo ata. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango ategeeza nti batandise okunoonyereza okumanya ekyaviiriddeko omuliro guno. Poliisi ya ku Old Kampala batandise omulimu gwabwe gw'okukola okunoonyereza. Patrick Kibirango yakusakidde gwino ku Lwabukedde TV.